tukyalina omukulu nze muyita honorable cause omuntu ayina ekitundutundu oba ogutundutundu ogusinga almost mu bantu be kitegeeza aba qualifying okuyitibwa honorable sijja kugamba nti yawangu wabula ngamba honorable w'abantu sofa byayogedde obiwulidde era owulidde ki mulamu akigwaleetera bannakyankwanzi nga mmwe katugende mu maaso naye gwanga mujje gwanga mujje eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba focus group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti bakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Focus Group yange Learn, work, market, sale. Ebigendero ebimu bw'oba otuuse ku bukulembeze bw'ebyemizannyo ku ntikko nga gwoli waggulu kitegeeza olina achievement gy'ofunye kiba kitegeeza kati mu byo ngenda kuddayo ku kiri ezibadde nga ziyitibwa ttiimu z'ebyalo zitandika okwetaba mu mizannyo egya disitulikiti tulabe nga disitulikiti ya Kyankwanzi esamba emipiira ku levels zonna ate era ekigendererwa kyange ekikulu njagala mu gino emyaka 5 okubanga tulina ttiimu mu Kyankwanzi ate list esamba ku region ng'eri ku mutendera gwa region tujja kugiyisaawo tujja kusamba district league tusambe zonal league tuteekwa okuyita waawo ku zono aho nalebe ekintu kya merit okitunulidde otya kuba lwa nsonga abantu bangi bambi bamibwa omukisa naye nga tebalina ttale kyengezaako kugamba nti abavubuka ba wano basobola naye baabajjako emitwe gyabwe ne bagiguza bannabyabufuzi bo batambula biwuduwudu abavubuka ba wano mu Kyankwanzi tewali kye batasobola kukola busobozi babuyina naye bo bennyini beeremaza ne batunda endowooza zaabwe ne baziguza bannabyabufuzi kye twogera okuyimusa bayimuse bw'ogenda na kitembaawo ebitone biri awo bw'ogenda wano ekiduumi Masodde waliwo abavubuka abasamba omupiira abasaana n'ogenda ku ttiimu y'eggwanga wano Bugomolwa wano Ntwetwe abavubuka we bali basamba omupiira tugenda bakuŋŋaanya n'eri mu Lukoola twalabye abavubuka abasambira ddala omupiira then ogende wano Entunda mu Basoga basambira ddala omupiira omulungi bwe tugenda okumobilizinga kati ffe ekigendererwa kyaffe kufuna kisaawe nga kyekisinga mu disitulikiti tugenda kigula buguzi ku ssente zaffe bino ebisaawe ebirala nga bwe nkugambye nti abantu batunda endowooza kasita oli asambirawo n'atabawagira nga bagamba tufe ne ttiimu ye tugenda gigoba wano ebyo tugenda bigobawo tebagitunulira ng'eyaabwe abasambawo baana be naye agamba akatawagira kye tuwagira ttiimu tugenda gigobawo wano so tuli n'ebisaawe biri threatened ebirala by'amasomero naye kati kye tugenda okukola tugenda kufuna ekisaawe ekyaffe nga kyadifa nga kya Kyankwanzi Football Association nga kyaffe ffe tukirinako obuyinza nsuubira okukola essomero mu gino emyaka 5 Football Academy ng'esomesa abaana okuviira ddala ku primary 1 paka ku P7 nga waliwo ku ssomero lyerimu okusomesa okuva ku secondary ey'omukaaga ng'omwana tumuta yeeyongerayo kusamba mupiira waggulu mumutandikira mu senior 1 mu P1 yes ne tubeera naye nga bwakuze ekitono it's going to be a football academy eyo tugenda gikola wano Kyankwanzi ne mu Uganda tennabaamu egenda sooka wano waffe kubanga n'agyefaananyirizaako mulindwa atandikira ku level ya secondary neffe tugenda tunoonya yiika zaffe 10 ng'omwana mujja wansi tugenda kuzigula tusomese abaana ba Kyankwanzi n'abaana ba region eno Mubende tubasomese okuva ddala senior 1
okuva ddala ku P1 mpaka P7 then senior 1 mpaka senior 6 ate tubalondoole nga tubagabye kuba universities ez'enjawulo nga Ndege nga Uganda Christian University zirabirira bulungi azibatunze ne mu Africa ne mu East Africa abebyemizanyo. Honorable, abantu bano bamaze okuwa omukisa naddala abakuba emipiira lwaki kibadde kikyagaanye okulaba nga bapromoting abaana agenda n'abanga ye Katonda yamudesignatinga omunabyabufuzi n'amunyagako omutwe n'agaana okusambira ttiimu yeeyongereyo nti kakati taata yaŋŋambye mpagire gundi kakati neyeerabira yekyalina okuba tafudde ku kitone kye kyekyo kyenkugambye nti omuvubuka otambula nga ye kiwuduwudu so kakati ffe kyetubajjeemu omuvubuka tumuyita wano nentula naye mu kayembe awo nimugaa gwe nakulabye oli musambi waki wa mupiira neddayo kusomera osome kati nina omwana gwe na identifying is a very good goalkeeper ne bana abekipankira mu cranes ajja kukwata obasinga naye yamala sini eyokuna n'atuula ali wano Bugomolo omwana oyo namu identifying nze ngenda muweerera sini eyokutaano n'eyomukaaga naye nze mmanyi kikyemulabyemu era omwana oyo nze mmanyi muli muwulirako ng'akwata ate ngenda kumutunda sente empitirivu kuba nze ngenda kumuzza mu senior 5-6 mutwale ngambe mulindo waliwo wano omwana akunkumuka goola ababo tebasobola uno ngambe wuuyo mugezese oluvannyuma ojje twogere omwana ajja kuba bulungi osegedde nange sente zengenda omuteekamu tezigenda kufa abaana abalinga oyo bangi kati ekirala kizibu kye tuyina abaana abalala basambi ba mupiira balungi naye ate bakyawa okusoma kati tugenda tubabuulira kyetubaluka twagadde abate nnyo tubagambe nze era wane wange owalaba abaana tebannawummula walisanze wano bakungangula emipiira ne mbateera wano ne basamba kinnyamba bwe ntuula wali okulaba nti kali akaana omupiira kagumanyi akabuuza osomerawa kati kyekinumiriza kyenaga we nafunira vision neetaaga essomero eryange kati oyo omwana asaana kuyambako ne muzadde we tamanyi nti alina ekitone bagaana buganyi kwesimbawo ku bifo bya bulema naye abazadde abasinga mu regioni yaffe eno ne Uganda balema lwaki balema bo bamanyi omwana we alina kgenda ku ssomero kyokka tasobola kubeera na mwana we naawuya naye omwana wange ng'ayimba bulungi taba omuyimbi omwana lwe musanga ne ka radio aba ayina azina mwana wange muzinyi n'omwana wange ono nga n'okuzina kitone kati abazadde baffe balema bamanyi nti omuntu yenna alina kgenda n'asoma busomi n'afuna diguli n'alyoka aba bulungi okimanyi nti okukuba ebifaananyize professional okimanyi nti mwenna mukwata kamera eyo oli naakuba ekifaananyi ne kivaayo bulala naawe n'okikwata ne kivaayo bulala kitegeeza oyo talented okuba ekifaananyi kati abazadde bano tebavumbula talenti z'abaana ebimu ku byako bye twagala okubayambako tuzuule talenti z'abaana tutuukire bazadde baabwe tubannyonnyole tona omwana oyo gy'omukakaatika si gy'asaana omwana yalibanga ali luddawa ng'ali wano abavubuka badropinze nnyo mu masomero tulina obbaga nedda toggwamu maanyi ne bwe wakoma mu P7 genda wano e Bukomero mu technical school eya gavumenti oyiga okuzimba genda oyiga okubajja genda oyiga okutunga kati abantu abamu bamanyi okutunga ekyalaani olw'okuba bakula balaba bakadde baabwe bateeka ekyalaani awo ku mbalaza n'akisamba n'asigala nga mwavu yenna Honorable ekintu kyoyogerako ekyo kituufu omuntu wa ku kaalo wali so nga ate amasuuti agambalwa baminisita agambalwa baani gatungwa butungwa omusanga ng'atunga butunzi masuuti naye ng'alina kalina emuyenga ng'alina kalina ekisaasi ng'alina ennyumba z'abapangisa azijje mu kyalaani naye bo bakyalowoleza biri ebyalaani by'abajjajjaabwe bisinga ye amanyi byebyalaani nze ngenda osoma ekyalaani kye nalaba wano mukyala Dodo atunga n'asigala nga mwavu si kyekyalaani kye tugamba omuzimbi balaba ono azimba ku kyalo obusiisira azimba buno obuyumba bukyuyi kimu omugamba genda oyiga okuzimba kowo ku kyalo
ajja n'azimba buyumba enkya ne bugwa ate nga abuzimba bw'atamiira bw'ayokya embizzi. Si be twogerako, twogera ku muzimbi agenze mu technical n'afuluma nga is a professional builder, ng'asobola okusitula kalina n'agijja wansi mpaka waki paka waggulu ng'obwongo abuyina, ng'alina certificate yo mu concrete practice and bricklaying, n'agenda n'ayiga okuzimba n'afuluma. Bw'oba tosobodde genda kusoma kufuuka eri bajjajja gye baalemalira nti onoofuuka ticca, n'ofuuka looya oba n'ofuuka dokita. Waliwo ebintu ebirala bingi by'osobola okusoma ate ng'otandise na level ya wansi. Naye abaana abavubuka batunzizza bakadde baabwe ebibanja nti mpeerera nange ngendeko ku university. Tokaka muzadde bw'aba tasobola. Akutwale mu technical oyige emirimu mu mutwe gwo n'emikono gyo. Okkiriziganya n'omu ku ba interview bange be nalina, mwana ave mu 4 agenda abeko kyayiga, then certificate ye asobola n'ogikozesa ku university ne yeeyongerayo naye ng'amanyi kikyali mu kukola. Bagenze straight n'omala senior 4 n'osoma mukaaga n'ogenda ku university. For example, nze nina certificate mu networking, naye na interactingako ku YMCA n'abaana abasomye networking. Nakolako mu URA naye ku internship, naye waliwo omuvuka bamitanga Robin Hood. Abaana abaali basinga ba programmer abalungi mu IT beba abaana abayita mu technical schools. So senior 6 ne bwevaawo biri bya bazungu. Kakati ba graduate betuyina bava mu school, they graduate from the school of remembering, nga professor mubwe yagamba nti babeera bubeezi ani yavumbula Nairo, ekyo kyakujjukira bujjukizi. Mbuulira amagezi agakirimu mu kujjukira nti yavumbula Nairo. Era ne kyolira bwe ngenda okuva ku ssomero nga kyemmanyi obviously kyekyo ogenza okusoma onomba kusomesa nti bw'ogatta kino na kino na kino ofuna facts, bw'otabula kino na kino naye ekyo kikwate. Lwaki tebakugamba? Lwaki tetuyiga ne tugamba naye bwe tukunyakunya mukonzikonzo oyo ate ffe tufunamu ki ne tujjayo n'ekipya kugamba batutegekera ebintu. So mu technical school, yes, mu technical school abaana basoma bintu bye bakwatako. For example, nasoma Tenancy Valley Authority, byanga saaki, Canadian Prairies, oyo geography nasoma waaki. Otegedde? Naye ate saasoma ku bibira bya Luwunga n'ettala ebiri wano muki. Ebibira bye tuyina biri wano Luwunga n'ettala Forest Reserve. Ne bw'obuuza teacher wa geography graduate nze nga teacher wa geography n'omubuuza ku bibira bino ebyaffe ebiri wano ate ye tabimanyi. Otegedde? Akubuulira Budongo Forest biri bye baawandiika naye ate waliwo ebibira eby'omugaso nnyo ebiri wano. Omwana kyasobola n'okutuukako. So siniya ey'omukaaga egasa naye si nnyo. Kiba kirungi nnyo omwana n'amala. Era nze abange bwe kutaweerwa, nina omwana ndi musajja nno nkuze kati nina omwana yamaze siniya ey'okuna. Naye bw'ataweerwa nnyinza mutwala mu Nansing n'ayitira awo n'atagenda ku siniya ya kutaano ya mukaaga. Honorable nga tuwumbawumba ina naawe bambi byoyagala abantu bamanyi naye ng'abantu nga betwagambye nti bajja genda bapikinga mpola. Honorable nga tuzeeyo ku ky'omupiira obukulembeze bw'olimu, nteekateeka ki gye mulina nga mmwe bannabyamizannyo abakulembeze baffe ku baana bano omaze omutendeka bunyo omupiira guzannya agumazeeko, nteekateeka ki gye mulina financially okwebeezaawo nga ddala nga omupiira ensonga lwaki tubadde tulwana ku bukulembeze kuba wabaddewo obukulembeze obulema ng'oli tayambalangako na short n'agenda mu kisaawe naye nga ye mukulembeze w'abantu nga bwe ngambye nti abalonzi balema baali badde batunulira nnyo n'abantu be balonda. Omuntu alina okuba nga omukulembeze alina broad knowledge. Imagine ng'oli ye mukulembeze wo MP wo oba chairman we LC5 oba LC3 n'otuuka mu maka ge ng'okeddeko abakizibu n'akugamba ekyo sikimanyi. Oyo aba mukulembeze. One of the qualities of a leader alina okubeera intelligent and knowledgeable. Kakati abakulembeze bye tubadde tulina tubadde balakinga such qualities. Kakati ne tulwanyeeko abakulembeze abamu tubafunye
gw'onootuukirira n'omugamba no nti mu ssente ezijja ez'abavubuka nina abavubuka bano mbakuŋŋaanyiza nga mpita mupiira balina projekiti bweti gidduukirire. Nina abavubuka abamu benneegomba basambi ba mupiira bali Bugomolwa bali Nakalama yonna Nkandwa sub county. Naye abavubuka abo bwe baagala omupiira banoonya ani ayina ennimiro ne bamulimira bonna ng'abavubuka b'omupiira. Ennaku bbiri baba bamaze okufuna emitwalo gyabwe 15 egigula omupiira ne bagusambira emyezi okuddukira ewase kajja tukamirira mu nabyabufuzi nti tuyamba otuweeyo akapiira. Era abavubuka abo weesanga balina independent mind, balina endowooza yaabwe, tebatambula nga biwuduwudu, bakyayina emitwe gyabwe. Abavubuka abalala bali Nakalama bwe bagamba twagala kajoozi ka mitwalo 35 nga bagamba ekyo tugenda kulima yiika 4 nga babuuza ani yasimbye kasolo yagala omukoolera. Mwana wattu tewali atayagala bantu bangi bamukoolera ennaku 2 nga batumya omujoozi gwabwe. Kakati abavubuka singa beekolamu dati wujjama police kati you can imagine abavubuka abo n'obateeka together in a circle ne bagamba titwagala kusevinga sente naye tugenda kuzikola bukozi. Kitegeeza buli lunaku basobola abavubuka 30 buli lunaku basobola okukola emitwalo 15 nekigwa wali. Kati you can imagine tiimu eyingiza emitwalo 15 buli lunaku. Tebasobola kugatharinga capital in 1 month in a season like this. Oba abavubuka abo bo bamobilize n'obaga tukube buloka. Emirimu giri wano eno Uganda. Actually problem ya Uganda eriemu bakuba nawulidde ne President Museveni ataputa nti kati ate ekizibu kya Uganda nti bye tulima bisusse obungi kati tunoonya butale. Naye ekizibu kya Uganda ye abundance of resources. Nti ekisinzo tufuula leze naddala ffe abali mu kyalo nti kati wane ewange owalaba omwana asurvivingirawo ne bwaba takoze mulimu gwonna liri paapaali gaagali ogalaba naye sigalyangako. Kitegeeza omwana abeera wano asobola okujja n'anoga epaapaali lye n'ali olwo olunaku luwedde. Emiyembe egyo ogiraba 1, 2, 3, 4, 5 ovakedo wuuyo simulyangako. Kitegeeza omwana bw'anoga n'alya ne bw'atakola talaba lwaki nkola. After buno nyongereza bw'anaddayo maama afumbye lumonde eseffuliya nnamba waliwo n'ekiffuliya ky'obuugi. Kakati ekyo nakyo kizibu kya tewena that driving force ebapika. Omuvubuka amala kutuka ne yeegomba essaati ennungi, ne yeegomba empale ennungi, ne yeegomba engatto y'emitwalo 10 ne bateeka bafuna drive ey'okkola. Ate egyo emyaka ogimanyi gibeera 17, 18, 2 n'abanga yayonoona gino gyonna emyaka ate n'okukola ne kuba nga tekwamukuliramu. So kakati ffe kye tukola abavubuka tubayigiriza nti naye ajja n'akukaabira siina senoga naye wali ogezezzaako kuba bulooka amazzi ga bwerere n'ettaka ekyo sikisobola. Tali ekyo sikisobola nga osobola genda weekwate ku gundi yakuba bulooka olabe wakiri njabba wa ssente z'enku. Abavubuka b'engambye bwe batyo ne bakikola bagenda okuba bulooka omutwalo mu weeks 2 baba balina akakadde kaki. So Honorable kitegeeza essuubi lyammwe nti omwana ne wanaaba ali tayalinze mu mupiira alina obwongo bwafunye kijja kuba tumaze okumubangula nti osobola okukola emirimu egy'enjawulo. Kubanze nsuubudde kasooli, nsuubudde ettaka, nsuubudde ebijanjaalo, nsuubuddeko muwogo, nalimako kagoma, nagobako ente nga ndi mugobi wante nga tuzijja mu lubiri nga tugenda mu katale ne tuyimirira ani agiguze njikutwalire wange nti tugitwalire 13,000. Neffe bye twabikola nga mwe twajjanga fees. Nze neewerera okuva mu kibiina eky'omukaaga erubuga mpaka ne neetuusa ku university ne neewerera ne masters degree mu public administration and management. Kyokolaba omwana aweebwa buli kimu ne pocket money. N'aweebwa buli kimu. So nze ngamba tuveeyo ng'abavubuka eggwanga lyaffe ffe bangi ku muwendo gw'abantu abaalonda 15,000,000 omwenda gwali gw'abavubuka.
ne lwaki temwakyusa president nga mugamba mukooye kyetaaga mbeebaza okwagala president Museveni abavubuka mumwagala nnyo kubeera mwe mwamuzzaako kuba mwe musinga obungi so mbeebaza mwebale kulonda president Museveni mwebale kulonda abakulembeze bonna abakulembera eggwanga mwemulugunye nti abakulembeze babi ffe tubalonda ffe tubateekayo kubanga abavubuka bwe tugamba no tewali asobola kugamba kubanga tulina influence omuvubuka oli eyo ku bazadde ababiri olinako mukwano gwo either abamaama oba taata kitegeeza omuvubuka osobola okukyusa maama bw'aba ye mukwano gwo osobola n'okukyusa taata bw'aba ye mukwano gwo kitegeeza bwe tuba tuli miliyoni 19 tusobola okukyusayo miliyoni endala 2 ne tubeera miliyoni 11 kitegeeza ffe tuba tuwangudde naye abavubuka abasinga n'okulonda tetukola ki tuba tugenze mu bintu ebitalina makulu nitulema nti ate bwe tumala nitugamba bavubuka ffe baki ffe bangi so nga nfundikira emiramwa gyaffe gya kukyusa bavubuka nga tuyita mu mupiira naye nga tubayigiriza kukola naye n'abo Katonda be yawa ng'omupiira gwe mulimu gwabwe ne tubayambako okubanoonyeza wa gye basobola okulaga tuba promotinga tulina n'abavubuka abayimbi so fani n'abavubuka benkutteko abayimbi babiri bensuubira nti mu kulaba kwange baali babayimbi abalungi ekibabadde kibabulamu nsimbi nabafunidde studio ne buli lwoyiya n'oluleeta n'enduulira nga lukola amakulu twala wali bakole ki nga tugenda mu studio eyo ofa nagibawadde n'abalala abali eyo nga toli bano baneeyimbira byange ng'oyina kitone ng'oli muyimbi tujja kukwatako tukulagirire studio ogenda oyimbe gwoveeyo na luyimba lwo nga lukoze eki nga luwedde so ebyo bye tugenda okukola ye programu yaffe mu myaka 5 bigambo bingi ebigambo by'omukulu oluusi ebimu tebiddibwamu abaddala ba programu Muvubuka Kola okuva eri gye twatandikidde mpaka wano we tuli omwami Ssekaggya Ronald olina bingi by'omuyigiddeko nze ng'omuntu mbadde muwuliriza era mbadde mugoberera naye ng'ebigambo biringa bino oluusi ebimu mbadde sibiwulirangako so nsuubira nti okuva eri gye twatandikidde mpaka wano olina kyofunyemu nga tuwumbawumba agenda kuba ayogera naawe omuvubuka alaba era omuntu yenna alaba akuwabule oba akuweeko ki ekyalowooza ekyenjawulo omuvubuka ky'olina okukola life experience kati omuvubuka oyo atuli mu maaso wasini yeesooka nze nkugambye nasoma history ne economics nenfuna degree mu business computing kitegeeza naalibadde mu bank because I'm a professional manager oba nsobola okubeera accountant w'ekitongole kyonna weewunye sikolangako mu kitongole kyonna nga nkolamu ebyo bye nasoma ate nakola magi yadde nayo professional ngiinako empapula naye ate bwe namala nakola masters mu by'obukulembeze n'enkulaakulana era ndi muvubuka akulaakulana kuba ninawe ntuuka neebalaabalamu neŋŋamba andooza nzito yakawumbi n'okusoba kiba kitegeeza ndi muvubuka akulaakulana bwe mba biliyoniya ku myaka 39 nga neekuŋŋaanya nga mpeze biliyoni n'okusoba ekyo njagala kyenneekakasa mpeze biliyoni n'okukola ki n'okusoba kiba kitegeeza ntambudde kati kyemukubiriza nti kiri ekitabo kitwale mu maaso nefaayo nnyo n'okuyiga ebintu eby'emikono kamera eyo yes bagisomesa naye it is a skill gy'oyiga n'emikono gyo ne common sense so kiba kitegeeza ki nti ogwo nagwo agutwale nga mulimu akyagale eyo kamera bw'otagyagala ojja kukuba ekifaananyi abantu badde nga tebalina matu naye bw'ogyagala n'ogiraga omukwano buli kifaananyi ky'onookuba abantu bajja kuba balina ennyindo n'amatu babuuza ani yakuba ebifaananyi byo gw'oba oleeta ku birthday yange ani alina ebifaananyi gw'oba oleeta ku mbaga yange so abantu kati bakola emikolo tebikyalinga byadda abantu kati we are in a modern world so abavubuka buli kyokwatako kyagale ate buli muntu aleeta ekipya faayo okulaba weezuule kigezese omanye okwezuula kiva mu kukola kuba ne mu bayibuli mulimu
we basomeseza topic hearing and doing okuwulira n'okola bw'oyitibwa n'otamanya n'otezuula nti oyitiddwa mu kukola mu kintu ekyo kiba kitegeeza n'obwakatonda ne bwe bukulabikira emirundi 100 tosobola kumanya nti buno bubadde bwakatonda oba bubadde bunnabbi. So kyova mulimu essomo mu Bayibuli hearing and doing okuwulira ate n'okukola. Kati ekintu bw'okiraba oba n'okiwulira kigezeeko ogenda okulaba ng'okisobodde kitegeeza weezudde. So abavubuka mugezeeko okwezuula weezuule oba kamera ye destination yo because it's a professional. Oli bw'aba akuyambye n'akutwala mu video editing weezuule ojja kulaba nga bikwanguyira buli kyokola ogenda okulaba nga kikwanguyira kubanga ne bwe tugenda mu kusoma batusomesa amasomo mangi naye there is those areas where you excel. Awo olabye ng'okubala kwe kukwanguyira weezudde. Economics yakwanguyira manya oli businessman. Sijjukirayo kukola economics ku university ne sifuna 9 okudda waggulu. Nezuula nezuula bansabako n'okusigala nafuna second class nga wali abalina first class nene bangamba sigala osomesa economics mbagamba nganze omuntu no yes economics mumanyi mwogera n'okumwogera ne bwe njogera economics ne bwe nkola economics buli kyenkolera abakozi bange kye basanga sibika omwanziba ne mulaba nti ekyo bakitutte naye singa byenfuna mwoli damage gyankozeeko esinga byemufunamu n'enkireka nina kyemufunamu ekisinga kyatutte kati mbeera mbala kyova olaba sigwa wali abali basuubira nti bw'ogwa mu kalulu ne mu byenfuna ogudde kati ate beewuunya. We are doing wonders after elections. N'ekirala nga mmaliriza abavubuka mikwano gyange era abawagizi bange n'abakadde banaddiini ne bani tukyali ku mulamwa tuli mu kooti. We have a petition nti twa petitioninga gwe twavuganya naye uyigirize tayina ate era yalimba akakiiko k'ebyokulonda n'alimba zi university gye yasomera ng'ebiwandiika ateekayo bya bikikuli. So mbaagaliza okukola. Uganda yakukola ensi yakukola sikwogera. Mukole mubeere abakozi okuva ku makya ssaawa 12 bwe ziwera ssaawa 10 ate mugendeko mu bintu ebirala. Omuvubuka oba oyagala kusamba mpira genda osamba akawungeezi. Oba oyagala kuzannyamu zino indoor games draft ludo genda ozannye tebirina buzibu. Genda interacting ne bavubuka banno ate oyige. Tokyawa banno nti kuba bakusinze wabula buuza bo bakikola batya bajja kuyigiriza. Ekirala teri mulimu mubi. Nze navuganga muwogo okumujja wano woolaba tutudde ne tumuvuga mpaka mu Lubiri eri e Kyankwanzi oba wali otuuseeyo tumuvuga mpaka mu 7 mu 22 ne tusala n'akayanja ne tumutwala eŋŋoma ne tumutunda nga mbalaalo ku ggaali n'oteekako enkota z'amatooke 6 n'ozivuga mpaka ŋŋoma. Naye weetuli here we are. Obwo obulamu bwe twayitangamu bwe bukola obujulizi. Naye ate bw'osanga embutanta Museveni bayita ba idiots be basiru embutanta. Omanyi obusiru bulimu levels. Mulimu gw'osanga ono mugwagwa ono musiru relative musiru kiri relative naye bali Museveni bayita the idiots the embutanta nga ye mu basiru yayitamu ali mu kifo kike abakwatira nsawo. Bw'osanga nga agamba abo balina sente nyingi babbi bali mu luminati ezendowooza muzisimule ng'abavubuka. Buli lwokola ofuna nga Bayibuli begamba musabe munaaweebwa mukonkone munaggulibwawo. Ate Bayibuli yeekugamba anaawanga emikisa emirimu gy'emikono gyaffe. Kati ffe abakoze emirimu Mukama atuwadde ekisa kubanga tukoze. Era sisuubirayo olunaku lwe nali nsibye mu nju nga neebase n'enfuna yadde. Era nze ntambula Uganda eno yonna nga nnoonya riziki.
tewali wesituuse ntambula noonya riziki ntambudde kumpi kooti zonna eza Uganda nga kubanga nze kyenkola omulimu gwange omukulu ndi mu Rio Estate naye nze sigula wabula nsuubula misango gya kooti egyo egiremedde mu kooti nga gumazeyo emyaka 10 nze gwe nsuubula nenkubuuza ki ekyagaana nti kyekino nooka nkuteeremu balooya bange nkuteeremu sente ompaaki temuna ettaka lyange sikyalina ssuubi baalitwala dayiika 2 ziri awo nja kuwaako 5 nze lyettaka lyensuubula nsuubula misango mu kooti. That is how intelligent I am. Kuba nazuula concept nti abantu emisango gy'amataka olw'okuba banaku abagagga babatuulako ne babba ettaka lyabwe ne balizimbako ne zikalina. Nze ye concept yokka gye nkolera bwe nkubikulira baaga yange erimu over 100 cases zinfunye zokka even after elections. Tuyambe mu kino. Nze nsuubula case eyo, I hire expensive lawyers and good lawyers. Ne bayingira mu case yo nga nze facilitatinga. Ne mbavuga mu motoka eyo ne tugenda mu Bende court ne tugenda wa land division ne tugenda wa bwe tuwoza omusango ne tufuna ruling. Ningena ne nfuna ba court bailiff, we execute that ruling. Tukola ebi ne tugenda mu land office ne tukola ebyapa ne nsalako ekyange. Kati ndivirinze obugagga kuzuula ekyo ekintu abalala kye batannazuula n'okikola era tewali nanvuganya mu that business nkyagirimu nzekka concept nagizuula naye nagiyigira ku kitange. Kitange yajja n'agula ettaka liri awo kwe kuli faamu yange eka ze 5 n'afuna lease offer na processing ekyapa. Omukulu wa RDC yali bamuyitanga nsende abaguzi n'alya sente z'abaveterani abawumuziddwa n'abaga mugende musenge ku ttaka lya gavumenti e Kabindula. Little did he know nti ate district land board yali yaligabira dda bazira Augustine. Ye sente zaabwe aziridde abaga mugende musenge wali ttaka lya gavumenti. Ne bajja ne basenga ku ttaka lye ne bamugobako. Bamugobako n'ensuku ze ne bazisaawa. Ebirime bye ne babitwala n'akomawo n'atuula. Bwe namala siniya ey'omukaaga ne mugamba buli kimu tukiyina wano. Lwaki ate batutwalako ebyaffe? N'aŋŋamba waaye kankuwe powers of attorney nkooyo okutambula. Nampa powers of attorney ne nnyingira mu musango. Mwaka gumu nali maze okugusinga before Justice Mwonda Faith. Bwe nawangula omusango ne mmanya taata wange transport ya mukalubirizanga okuva Entwetwe okujja Nakawa kooti nebaayo nga taliyo neba advantage ekitegeeza tekigwa ku taata wange yekka. Uganda yonna abantu banyigirizibwa. Eyo nze nenjitwala nga concept nga babaavuwaza dda nembawoleza emisango gyabwe nze mbateeka mu mmotoka nembatwala ku kooti nembeerawo nembawa balooya abalungi nga mpuliriza nembawa n'amagezi nti agwe woza bwoti ne balooya abamu mbawabula because in that business nasoma Land Act nenjisuula wali nensoma Succession Act nenjisuula wali. Abalala bazaalibwa mu family y'abamaama bangi abaana abamaama omu ne babatwalako ebintu byabwe ne batamanya Succession Act ebakkiriza bonna. Tewali ya applying akuzaalibwa application erirudda wa muyanja akuzaali bw'afa olina okufuna ku bintu bye. Kuba tetwagiwandiika nti nze nze sikolangako application maama wange Madina Nabagala nzaale nesanga bwesanze we don't choose family nga we mbirungi nga tolina gyontwalira era kyovola kitange yampa mpuwa oluwanyi luli woolabaawo wano nagulawo buguzi naye woolaba nzimbi awo kitange eyo yamba wano nakuzaalira otuusa okuzimba zimbaawo oba kitegedde. Kakati families ezo tuziyamba bino batete munange ffe abaana ba maama oli batufuumuula ezo families empolereza kwaga ebintu bikyaliwo nti n'ababigula baagula ki mpewo ze ruling ze tufuna ne tubagobawo tugamba ababaguza babasasule. So kakati nze njikolanga business eyanfuukira Rio Estate. Kati bwe nfuna ekitundu kyange nga nsala nga nzimbako amayumba nga ntunda
awamu nga nsigaza nange nterekera baana bange eno Uganda abaganda abakayanira akenda bw'okwata omuwendo gw'abaganda n'ogabanyamu mayiro akenda buli omu afunako yaadi 6 so n'olwekyo tulina okugula ettaka kati eryaffe n'ery'abaana baffe tuleme okudda awo mbu naffe tubanja kenda. So ebyo bye bigambo byange, abavubuka tukole ansi eryemu kukola ate twezuule tutambule n'emitwe gyaffe tuleme gisuubuza bannabyabufuzi tuleme kutambula nga tuli biwuduudu. So ekirala twekwase Katonda, bw'okola ky'osobola ebirala birekere Katonda ye ebirala akwata ku by'otasobola kukola ki kukwata. Naye ate saagala otuule butuuzi osabe Katonda ajja kunkolera naye mba ntudde mwajja kire nedda gw'omulembe gw'abaana ba Isirayiri abaasoma zino bazitanga emmaanu ne zigwa ebyokulya ne bigwa bugwi ne bakeera ne balonda byaggwawo. Bwe baali bagenda mu nsi ensuubize baatambulanga butambuzi bwe baawummuliranga ebyokulya bye byavanga ne bikola ki ne bigwa. Nedda ezo mirako tezikyaliwo. So tukole okola bukozi n'osaba kyokoze ne kikola ki nekiddamu. Omuvubuka ndowooza bannaye okuleka nga toyiga buyizi era okuleka nga oli kiwuduudu Ronald kyayogeddeko nga gw'otambula wabula nga bakuggyako dda omutwe. Ebigambo bibadde bingi naye kyemmanyi bw'obikwata n'obisengejja bulungi n'obiddingana obaako kyoyigamu. Obadde ku Muvubuka Kola adde Wilberforce Muyanja and of course YouTube channel yaffe eya Focus TV yange nabagamba nti tutunuulidde Kyankwanzi Kiboga n'essingo yonna okutwaliza awamu. Tubagamba nti mwebale nnyo okwekumirako okugiraba nga buli kaseera. Yita banno basubscribing basobole okuba nga balaba ebirungi bwe biti. For now, bye bye. Gwanga mujje eno nsonga yakwekulaakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate e Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus Group yange, learn, work, market, sale.